Lucy Babel oboyizo muyita Auliene Mia Sonam amanya gamatofu omukulu oyo gobayita Alusa Mabel yazalibwa 1953 yatufuddeko olunaku lwa Jonga 19 omwezi ogwokusatu 22 basobodde okuba nga tuvaako omukulu oyo gobayita oboyizo muyita King of Sukus Sukus Music omukulu oyo gobayita Alusa Mabel music baita Sukus ava mu kigabo ky'Abafalansa kyebayita Sikusi oba shake yasobola okuba nga kiva oba music w'Abakongo yasobola okuba nga ava myaka jada yasobola okuba nga atandika nga bw'ogamba nti Congo yasobola okuba nga ekolonizibwa abakulu Abafalansa awo nno music yasobola okuba nga asookera ddala mu bitundu ebyo by'e Congo nga bwe nakutegeezaako nti akadde konna abasajja Abakongo abo bo music ngeri ng'entalo zasobola okuba nga zaali nnyingi nnyo basobola okuba nga bawummuliramu ekintu kya music bakitambuza bwe batyo. South Africa ennyimba ze batandikira mu kulwanirira embeera y'obusosoze yaliyo apartheid ate wano mu Uganda dozo bajjukira ba Eli Wamala Christopher Sebadduka mu mbeera gasobola okuba nga etambula omukulu ono Alusa Mabel yasobodde okuba nga atufuddeko ku myaka 67 egy'obukulu. Akayimba ko bakayita Betty ka Alusi Mabel kankubulira embeera ye. Liste rouge Mwana Menga Amélie Maye O Paolo Musala Paolo de Polion Timba Naye Ndekala Banzele Bakomarola ye mukulu ego bayita Alusi Mabel oboyinza omuyita Auliene Mia Sonam ye mukulu oyo mwaka gwa 1979 yasobola okuba nga okukwatagana banne abavubuka abali ku kitundu side ze Congo eyo. Sagala wewe mwana mulezi ono azalibwa Brazzaville mu katundu ke bayita Poto district eyo yasobola okuba nga yesitwanedda mu Bufalansa 1974 weyatandika ekiri ky'okuba nga yagala music yegatta n'abavuka abali ku kitundu waliko omukulu bayita Pedro waliwo bayita Malcha ne bakola group yaabwe yasobola okuba nga etambula gye bayita Lesi Ndimbola Lokole nga bakyali side ze Congo eyo embeera gasobola okuba nga etambula nga wulya music tatambula bulungi nnyo yasobola okuba nga yesitula n'asobola okuba nga agenda gye bayita mu Bufalansa 1986 omukulu bayita Dibro Dibala akadde kano ng'akyaliwo era nga naye akyaliyo mpola yasobola okuba nga abayita ne bakola ekibiira kye bayita Loketo Group abakijjukira obulungi ennyo ne bakola ekika kya music bayita Sukusi era ng'ekigambo Loketo kiva mu lulimi Olukongo oba Olulingala kitegeeza ekiwato oba west era nga music oyo yali ava mu biwato gwe bayita Walingala era ng'omukulu gwe bayita Alusa Mabel oyinza omuyita King of Sukusi ku myaka 25 yasobodde okuba nga atambuza music we kigambwa nti atunze alubamu miliyoni 10 omukulu oyo abadde atawanizibwa ekirwadde kya kanso naye ng'embeera ng'osobodde okuba nga etambula mawole mangi nnyo olunaku lwe mbaddeko ku radio ez'enjawulo saidi ze Congo waliwo radio bagiyita Okapi FM eva saidi ze Congo abamu badde boogera nga tebategeera ki naye nga bagamba nti kansa emyaka nga 15 asobodde okuba nga ambala embirizi naye nti wabaddewo obulwadde bwa coronavirus bwasobodde okuba nga bwamukuttemu embeera etabadde ennungi kati amawulire ago gakyatambula naye nga kansa ye abadde akyamutawanyiza ddala omukulu oyo era nga wafiiridde abadde alese omwana omulaba muyita Liza Monetti era nga mukyala muyimbi akadde kanatemera myaka egy'obukulu 3 era nga muzayira side z'Omufalansa eyo nga mama w'Omufalansa era yamulekawo baali bakamuzaala omukyala nalekawo omukulu gwe bayita Alusa Mabel embeera tasobola kuba nga etambula bulungi nnyo olw'embeera y'obulamu obwo obwataali bulungi nnyo era ng'omukyala mwana muwala ono gwe bayita Liza Monetti yasobodde okuba nga ategeeza ensi nti kitaawe afudde wadde nga waliwo kizibwewe bamuyita Roberto Brazza asobodde okuba nga ye akola waliwo kampu gyakola naye y'amawulire yeyise ku Twitter n'ategeeza nti anko we yamufuddeko awo nno ne muwala we n'asobola okuba nga ategeezeza ensi atemera myaka eja 3 bamuyita Liza Monetti oyinza ogendako ku YouTube n'olaba ku nnyimba ze omukyala oyo bamuyita Liza Monetti yazaalibwa April 12, 1989 akuba omuziki gwa
gwa hip hop mu Lufalansa wabula nga ku myaka 16 mwana wa Alusa Mabelo kigamba nti yazaala abaana abalongo ku myaka 16 eri akyali mu ssomero n'ava ne mu ssomero 2012 n'atandisa n'akayimba kabayita My Best Plan era nga kigamba yali akakopye mu kava y'omukyala gwe bayita Nicki Minaj era ku YouTube bakadelitinga asobola okuba ate nga atambula mu mbeera y'okusoomozebwa omwala we gwe bayita Liza Moneta mwala wa Alusa Mabelo abadde alina omwana omuyeka wafiiridde gwe bayita Alusa Mabelo. Bwe tugenda mpola mpola Oh, Tata Nzambi gwe bayita Alusa Mabelo oyinza omuyita King of Sukuse amazina ago gava mu kiwato gwe bayita King of Sukuse toyinza kubatenga werabira ekibiina kye baali nayo kye bayita Loketo Group 1980 n'omusajja gwe nkutegezaako gwe bayita Dibro Dibala omukulu gwe bayita Kanda Bongo Mane basobola okuba tebabeerako bonna wabula bafuna obutakkanya 1986 ne basobola okuba ate nga bayawukana mu budde obwo mu Loketo Group nga yali etambula obudde obwo embeera bwetambula akadde kano rediyo zonna ezisinga ekonga akadde kano bali mu kuba music w'omukulu ono gwe bayita Alusa Mabelo okuba ate nga bamujjukira nendoza bayinza omuziika saidi ze France eyo olw'embeera nti babaddewo olw'okuba nti bagamba ayinza okuba afudde ka coronavirus gwe omukulu gamba olusobodde okuba ate nga tutambulira mu mbeera eyo okufa kw'omukulu oyo gwe bayita Alusa Mabelo oba oyinza omuyita Auliene Meyasonama ava Congo 1953 weyazaalibwa yafudde olunaku lwa jjo abadde abuza muwala we alina obuyimba bwakuba naye nga ye akuba hip hop akubira mu France eyo akuba bwati akubanga Nicki Minaj ye muwala oyo gwe bayita Liza Moneta Alusa Mabelo omwana omu gwasobodde okuba ate nga gwaleseewo gwasobola okuba ate nga azaala ku myaka 7 gyatulekedde omukulu oyo gwe bayita King of Sukuse oba oyinza okuba ate nga oyita Lumba Music myaka 1996 bajjukira obulungi ennyo abakulu bayitanga Pepa Wemba Pepe Kale basobola okuba ate nga batandika ekintu ekyo naye nga tuweza kulaba abakulu nga Sam Magwana basobola okuba bakitambuza Koffi Olomide
kati gyemijja esigaddewo mpolampola Koffi Olomide Kanda Bongo Man abasobola okukwata bakikubira mu Loketo Group yembeera bwesobodde okuba nga etambula ye omukyalo oyo muwala wa Alusa Mabel yeyo no yoyo music asobola okuba ate nga ajja mu Uganda bakamiliyoni gwe bajjawo naye nga yali muzibu nnyo olw'embeera bafuna foundation nnungi ennyo abasajja abazungu babayambako okuba ate batandika music ono era yatunda nnyo mu Bufalansa era omukulu wa Alusa Mabel abaddeko alina ebivulu byabadde atambuza Loketo festivals ebibadde bitera okuba ate nga bitambula mu France eyo wadde nga badde atawanyizibwa emyaka ng'etaano nga sitooko yamukuba era nga ne kansa badde amutawaanya ow'emmiro yasobodde okuba ate nga amukubawo wadde nga kigambibwa nti ne-infection wa coronavirus kigambibwa nti ayinza okuba ate nga bw'atambula mu mbeera nga basobodde okuba ate nga etambula amulegenzigyeko ku zino radio okuvaako saidi z'e Congo nabo bakyalinze wa gye bagenda okuba ate baziika omukulu ono gwe bayita Alusa Mabel ajja kuba ate nga nkutegeeza yonna nga binasobola okuba ate nga bitambula onasobola okuba ate nga otumbudde ye sentinale